bannanga omwami David ne mukyala we Deborah babadde bamaze emyaka 3 e Germany bamaze okugabula abantu ekijjulo bannanga abantu bennakiwogo mu Lugonjo nga mulabye nga kikangabwa ne babatta ali ebweru nga tonnadda nkusaba owulize ebigambo bino abafudde ye David Mutaga emyaka 69 ne mukyala we ayitibwa Deborah Florence bano badde emyaka 3 tebali mu Uganda bali mu bitundu bye Germany oba mu nsi ya Germany era ku lunaku olw'omukaaga nga bakaddawe bati bathrowingawo kapate njagala owulize bulungi nnyo gwe ali ebweru information ene kwatira dda era nkusaba njagala olakinge eteekawo RIP mu comment section mulekerawo ebintu ebyo ebyokujja mukolera abantu obubaga bemukolera obubaga mubamanyi bulungi nnyo bemwaleka wano e Uganda oba mulowooza buli omu asanyuka nnyo nga mugenze e Bulaya mbu mukomyewo muzimbi ennyumba mbu mukole house warming house parting house what kale wulira bakomyewo bajjulira abantu ekijjulo ne babatta ne babayingirira ne babatta bubi ne babatigumbula bannange bitalo nnyo bano baafuna emikwano ne family ne babayita ku lunaku olw'omukaaga ne balya ne banywa kigambibwa bakola celebrations mu nnyumba eyo ate balina projects ze babadde nga bakola wano wabula abantu ogenda kuwulira engeri abantu gye bali ababi mu bulamu obwa bulijjo ababaddeko awo bagamba nti ano abatunze Berugonjo Nakiwogo Cell ate Kiwafu Ward abantu bagamba nti kapate kabadde kanyuvu nnyo okulya n'okunywa amazina endongo ate ebyaddala kyababuuseko okulaba nga ku makya g'olunaku olw'eggulu bano babasanze nga battiddwa bubi oba nga bafudde bubi omanyi enfa embi yeno gye njogerako kati nkusaba ebyaddala video kano kasharingire munno bw'abanga ali bweru wa ggwanga bw'aba asuubira okutambula waliwo by'otalina kubanga okola kakati njagala ombulire kiddala ekiyinza okubanga kyasizza bano abantu olw'ensonga ate wamma gw'okinoonya nti bakisooka bakuze myaka 69 kitegeeza nti ebyaddala ensi mbi nnyo nnyinirira kati poliisi erina byeyogera ate ey'okunoonya Asimi Christian tumuteekeko akanyogoga ajje abitebyemu anyonyole sente z'abantu ziri luddawa oba omulimu guli luddawa oba okyali awo ate nga tolaba kututuukirira dduuka munambiro nnyo ojje wano ku CPS Kampala ogenda olabe CID komanda omunyonyola ensonga zo nti gwe abamu ku abali gwe bafeeze ku Skypins Tours and Travel file yo naye bakigulewo balabe engeri gyetambulamu naye tumaze okukakasa ne Ministry ya Labour tebalina ekiwandiiko kyonna oba Skypins tenaba kubatuukirira ngeraga nti balina contract ne kampuni ewabwe kati Skypins Ministry ya Labour tebamanyi kigambibwa nti nga omwaka gwa 2022 paka leero kampuni ya Skypins Tours and Travel Company yateko obulango mu mawulire mu TV mu radio station ne ku TikTok ne mu kuto gwanjawulo Skypins and Tour Company ebadde basuubuza nti jabatwala wabweru kasita basasulako sente half oba kitundu abantu abawulidde akalangako basasudde sente abantu bangi wakati wa obukadde milioni 3 abamu basasudde milioni 5 6 7 9 paka 10 netubala sente jiwera obukadde 500 million okutuukirira nanyini kampuni gwetumanyinga Asimwe Christian
oluusi yeeyita Don Chris ng'abantu nga bamusaba ssente ye ekifo ky'okubaddamu bulungi oba okubanyonyola n'atandika okubatiisatiisa ngeri gy'alina abanene mu gavumenti, ngeri gy'alina abanene mu security, naye nga salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno.